Bannamawulire okuli John Cliff Wamala ne Trace J. Geoffrey aba NTV, Josephine Namakumbi wa NBS ne Nabakoza Shamimu wa Record TV bawaabidde Lieutenant Colonel Namanya Napoleon nti yadumira aba millitary okubakuba ne Ssaabawolereza wa gavumenti nga baagala bakwatibweko n'amateeka babaliyirire era kkooti erangirire nga kye baakola bwe kiri ekikyamu n'okubakugira okuddamu okutulugunya n'okuyigganya abamawulire nga bali ku mulimu gwabwe. Ye yasooka okunyiga akaggo ke n'akuba Cliff omutwe ne gwatika. Abalala bonna bali bamugoberera bwe balaba kyakoze nabo ne batandika okukola ekyo. Kitegeeza nti ye ng'omuntu eyasalawo okuvaayo nga tayambadde na masiki ne yeeraga ensi ng'akola ekikolwa ekibi bwe kityo ateekeddwa okubuulira eggwanga n'okutunnyonnyola lwaki ayisa olugayi mu mateeka agafuga eggwanga. So eyadumira amagye Lieutenant Colonel Napoleon tumulopye mu kkooti omuwawadde omusango gumuddwawo kuye ne Attorney General kubanga bano abakozi ba gavumenti. So abamawulire okusinga bano abali wano basaba gavumenti ne Napoleon babakaide babawe compensation. Babadde bayambibwako bannamateeka okuva mu Kiizani Mugisha Advocates. Abamawulire bano baakubibwa n'okutulugunyizibwa 17 omwezi oguwedde Pulezidenti w'ekibiina kya Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali atwala okwemulugunya kutulugunyizibwa n'okukwatibwa kw'abantu mu ggwanga okusingira ddala abawagizi be ku kitebe ky'amawanga amagatte ekirwanira eddembe ly'obuntu ekkololo. Clifunga mwazi we. Bana wamala bamukubye omutwe. Bannange. Wamala bamukubye. Kwa msajja. Yimirira. Sokole ko musajja atuule. Oluvannyuma lw'okkooti bongedde okutunnyonnyola bwe basabye kkooti ebakolere. So tebalina bujulizi bwonna bwe bayinza kuleeta mu kkooti nga bagamba nti ffe twali mu nsobi. Kye twagala kuwa kitiibwa mulimu gw'amawulire nga munnamawulire tatulugunyizibwa takubibwa ate n'eddembe lye lireme okutyobolebwa kubanga waliyo emiti emiti egitulabirako bwe balaba bye tuyitamu beenyiwa ekintu amawulire ganaakoma leero. Newankubadde nga nkyalina obuvune obutonotono nti nkyafuna okulumizibwa omutwe sisobola kuyimirira mu kasana bwabwe kumala bbanga ddene naye nga abasawo bakyalondoola okulaba nga ntererera ddala n'obuzizi kyalimu omutwe naye nga basuubira nti olunawuliro olwokuna lwa wiiki eno bajja kuba nga bazijjamu. But we do not see him. So how come the others are being taken to courts that way, if it's a court, and him who was the head of the operation cannot come to account? Senfuma Josephine Innocent yakusakidde gulano ku lwa Bukedde TV.